Kalama TV Kojamate Edith Atwaire omuwala gwe twabaleeteddeko eggulo nga kigambibwa nti waliwo ebintu bye baamugyamu mu mubiri gwe bwe yagenda okuzuukuka nga bamulongoosezza. Twafunye vidiyo ya Edith yennyini nga yeeyogerera gye tugenda okubateerako, annyonnyola agamba nti nno ye yali mulwadde wa ulcers zibadde zimuluma. Bwe baamutwala mu ddwaliro ogenda okuzuukuka nga baamusaze, vidiyo nga mugenda okugiraba, nga baamusaze ku sayidi awagambibwa okubeera nga we wabeera ensigo. Ebintu nga bino bizze birabika ng'omuntu agamba nti nno kirabika baamuggyeemu ebintu era ogenda okwetegereza nga waliwo problem oba ekintu kye baamuggyeemu. Naddala ensigo ng'ezo baagala nnyo okuziggya mu bantu kuba kyekintu ekitalina sipeya, nti ensigo y'omuntu eba efudde balina kufuna ya muntu mulala ne bagimuteekamu. Katusooke tuwulirize vidiyo ya Atwaire yennyini nga annyonnyola ng'agamba ku nsonga eno ey'okubeera nga yali mulwadde wa ulcers, bwe yagenda mu ddwaliro ogenda okuvaayo ng'ate bamusaze awo wansi wagenda n'okubeera ng'atulaga, then tweyongereyo tugidisikaasingeko. Ndi mu mbeera mbi, neetaaga buyambi bwammwe ba sisters, ba brothers, ba friends, neetaaga buyambi bwammwe. Kampani yange Alsafa eri mu kumbuzaabuza naye tebaagala nzire e Uganda, naye simanyi ki ekigenda mu maaso. Nze nali ndi mulwadde wa ulcers naye bw'abantwala mu ddwaliro ne bansala wano eno, simanyi kiki kye baggyamu, ndowooza mulabawo, simanyi kiki kye baggyamu, mulabawo. Naye kati bali mu kungamba bwe nnaawona neeyongereyo nkole, ate sikyayagala kukola. Atwaire ye kennyini mumulabye n'annyonnyola kyekyaliwo, mumulabye embeera gy'alimu nga embeera si nnungi, emimwa mugirabye nga gikaze, baamusaze wansi awo. Ye agamba mulwadde wa ulcers. Kasooke tuddeyo emabega, mmanyi njagala nnyo okuzza emabega nenjogera ku Uganda nga bw'eri, oba gwe omuntu gw'omanyi, omuntu yenna gw'omanyi nga mulwadde wa ulcers, wali olabyeyo omuntu gwe basala ne bamusala awo nti nno yabadde mulwadde wa ulcers, oba babawa bubi ddagala eriweweeza ku ulcers? Waliwo ne badokita ennaku zino baba bagamba baziwanyiza ddala. Kati awo bwe twebuuliza nti gwe omuntu gw'ova eri n'ogamba nti oli mulwadde ulcers, bw'osuula n'agamba obadde mulwadde ulcers, ffe ne tukulongoosa, twazikulongoosezaamu. Ulcers bazirongoosa era bye babeera bazirongoosa ye ennongoosa gye bazirongoosamu. Kyemmanyi ku mulwadde wa ulcers kwe kubeera nga omuntu obeera mu mulwadde wa ulcers ogenda ku medication ne babeera nga bakuwanga eddagala ly'omira. Bwe kibeera kiyitiridde nnyo, kyemmanyiiko basobola okubeera nga amabwago balina engeri gye bagakalakatako n'okubeera nga bagajjanjaba, naye era bakozesa akuuma kebayita endoscopy. Kale endoscopy eyo gye bakuteekamu neyita mu kamwa bweti ne babeera nga basobola okubeera nga balaba. Ate ne ulcers sikiwa nti ziri ku sayidi y'akabutobuto wano. Ulcers ziva wano wansi, bw'okwata mu kifuba kyo wansi nga bwona obugamba owali rib cage nga wano bwoti, n'obeera nga okkirira wano wansi. Yensonga lwaki omuntu yenna bw'aba alina ulcers ayinza okugamba mpulira heartburn, mpulira ekikeeto, mpulira wano wansi wano weeba tewannuma, bwe bityo bwe bibeera. So omuwala ono ye agamba nti kirabika waliwo ebitundu bye bamuggyemu. Ate problem eriwo nti bwe babeera bakuggyemu nga ensigo kidney ng'eyo, si kyangu okukimanya kuba omuntu yenna alina ensigo bbiri.
nga bakugyamu ensigo emu era okyasobola obeerawo sinyagamba okyasobola okubeerawo obeerawo ngaera tolina buzibu wabula bwogenda mu ddwaliro gye bakakutemera nti nga ffe tulaba ensigo emu. So Edith asaba buyambi ayagala kubeera nga ava Saudi abeere nga akomawo e Uganda afune obujjanjabi ye bwamanyi nti no bwe bujja okubeera nga busingako kwobwo bwe yakafuna. Story eno mugirabye tubadde tugigoberera okuva emabega ate era tukyagigoberera era bwe tunaaba tufunye akakisa nga atwayire atuuse e Uganda tujja kwagala tufunewo ku interview ye atubuulire naye ka vidiyo nga mukalabye yagamba yali mulwadde wa ulcers. Kakati kino bwe tudda ku kampani ye gye yagambye nti kampani ye bagiyita Alsafa. Alsafa nze nga mwali badde mu coordinatinga ne kampani gye mwasukumira Edith ne mubabuuza omuwala ono yabadde mulwadde wa ulcers kijja kitya okubeera nga ate bamusaze problem evaawa then ate bw'abeera akomyewo e Uganda following up eyo ensonga eyo agende mu ddwaliro bamucekinge kuba nsuubira naye banamucekingira eyo tuyinza obutamatira results zaabwe ne bwe zibeera nga ntuufu oba nga si ntuufu tuyinza obutazimatira naye bw'aba akomyewo wano e Uganda tujja kubeera nga tumatira ensonga eyo. Ekyo ne kinzijukiza nawulirako oba minisita yali ki eyagamba nti bagenda kubeera nga bateekawo ebiyumba e Saudi eyo owatuukibwa bannayuganda. Ntera nnyo baga nti ebintu ebyo tutera obiwulira naye ate ne bitavaayo ne tubeera nga tetuddamu kubeera nga tubiwulira. So omuntu ng'ono ebiyumba ng'ebyo baali badde nga bisaana n'okubeeramu ne baddokitaazi baffe ne tumanya nti omuwala agamba nti yalwadde ayina obuzibu kati obuzibu ng'obwo bw'aba agenze mu kiyumba ng'ekyo babeera bataddewo ekyabannayuganda ng'agenda mu nnyumba ng'eyo dokita waffe ng'amulaba ng'amucekinga oba n'agenda mu ddwaliro n'abeera ng'akola follow up n'alaba ddala baggyemu ensigo oba ekintu kyonna oba tebakiggyemu. Posi ne point endala ey'okubeera nga twagala okubeera nga ebintu nga bino bibeera bihappeninze follow up esinge kubeera nnyo ku kampani ey'e Uganda ng'eteeka pressure ku kampani eri kuba kampani y'e Uganda yeyokka ndowooza eyinza okuteeka pressure ku kampani ey'e Saudi. Abantu ab'e Uganda kizibu nnyo oba omuntu tugambe next of kin nti osobola okukola direct oba osobola okubeera nga ocommunicatinga direct ne boosi oba ne kampani yeeri naye ate kampani nebeera esupplyinga bakadde amakampani eyo oyinza okwesanga pressure gyeteeka ku kampani eyo eweeyinga ate noono omuwala bw'aba akomyewo netukaye tugambe nti atwayire ye nga bwagamba bayinza okuba balina ebintu bye bamuggyemu abo tusange oba tugambe nti bwe tusanga nga bamuggyemu ensigo what next kiki ekiyinza okukolebwa nga gwolooza ki ekiyinza okukolebwa kuba tuyinza ogamba omuntu ng'oyo balina okumuliyirira bamuyirira sente meka era betugamba omuntu yena gwe bajjamu ensigo balina okumuyiririra olowooza tekabeere nga kagagendere nga bagamba nti muggyemu kasa Uganda egamba bwe tuzikugjamu tukuyiririra sente bweziti ne bweziti bwegamba ekintu ekiri tricky ate era bwe batakuyirira ate era oba tokifunyeemu kuba ensigo eba egenze batekyazzeemu kati oyinza okwesanga agamba waayi kanfune akasente kano mbeere nga nina engeri gye nnejjanjabamu kuba ensigo emu era obuzibu bw'okubeera nayo oba mbeere nga nina bizinesi gyentandika oba nguzeemu akataka oba nguzeemu ennyumba kuba tasobola gamba nti amwazinzeemu aginzigyemu ne sente zammwe sizeetaaga. Embeera eyo nayo oyinza okwesanga nga tulina okugituukako ogamba ebintu bino bibeera mu contract zaffe nze ndaba ziri somehow teziri detailed ne twalifunye contract ngeri detailed contract gye twagrading oba gye twaupdatinga nga we update contract eyo almost buli myezi egiyitawo oba buli musango omupya ogujja nga tugamba akawaayiro kano tukateeke mu contracting eno kubanga bena bagamba nti tukyakolayo kati bwe tubeera tukyakolayo n'ebintu ebipya bye tasuubirangako nti bisobola okuhapeninga
bijja naye buli kintu ekipya bwe kibeerawo nga twamendinga nga tugamba mu contract mubeerengamu akawaayiro kadaama bw'oveeri ne bakusaba nga bakugyemu ensigo balina okukuwa tugambe miliyoni 5 eza dola okola ekintu ekyamaanyi ennyo nti miliyoni 5 eza dola zebabeera balina okubeera nga bayiririra kadaama oyo kuba tewabeera tewakyali kyakukola ebeegeeze miliyoni 5 eza dola oba ozifunye ng'ofunamu ekintu kyokolamu okusinga okubeera nga oviiramu awo. So amendment za contracts zino n'enkyusakyusa erina okubeera nga almost ebeerawo buli wabeerawo ekintu ekipya kye tubadde tusuubira ne buli mwaka kuba bintu bingi nnyo ebibeerawo naye nga mu contract tebiri mentioned. Kale omuntu ayinza ogamba tekiri mu contract kati alina omubuuze ate ekyokunzigyamu ensigo mwekiri mu contract oba nedda. Kampuni ya Kefula Investment Limited esangibwa ekitintale ekulibwa omukyala Natukunda Juliana. Vaayo akaseera kano otaase muganda waffe Edith nga tannaba kufa kuba kati akyalimu akalamu akyalimu akategeera. Tukuwadde ennaku 2 nga Edith atuuse Uganda. Tukuwadde ennaku 2 zokka gwe mukyala gwe nga Edith amaze okutuuka e Uganda zokka. Vaayo omuyamba akaseera kano. Kefula Investments Limited esangibwa ekitintale. Muveeyo muyambe munnaffe agenda kufa akaseera kano mumukaka akole videos atugamba nti alimu ateredde ate nga mukama wa akaseera kano amukaka atandike okukola emirimu nga bamulongoosezza bye tutannaba na kutegeera nti oba munda mulimu kye baatutte